Abasajja abo tubakwate sibalabise ekyo kiggwe temuwabya abantu muswa kulumba kye nabadde ntegeeza kyabadde kitegeeza Okay, butalevu service to extra UG BBS Final program simulula muganda wange. Ensonga ezigenda mu maaso mu ggwanga ekibuuzo kiri nti olutalo wakati wa promoters ab'enjawulo beeyawuddemu mu bibinja. Ani yabba ssente z'abapromota? Ani yalya ssente z'abapromota? Ani yatwala obukadde 10 n'awa banne obukadde 2 n'awa banne obukadde 2 okakadde kamu mitwalo 5 Ani alidde ssente za banne? Ye musonga lwaki ndi wano eno tugenda gikuba mu series katuli ku part 1 ntandise bwenti otandise n'omukulu naye atuuse jebaleko omukulu kana akantu kasembeze wano bakuliye bulungi amanya gafu amanya yenza promota tamale sooka era nga ndi wano kunnyonnyola ani yatwala ssente z'abapromota omubbi namba emu ye ande event omubbi oyo yatwala $4,000,000 $4,000,000 omuntu ogu omuntu omu omubbi owokubiri ye Ruba yatwala 6 $6,000,000 omubbi owokusatu beba n'abataali bategese beba n'abataali abatalina akakwate kati nga Kasalini kusasira afuna $1,000,000 ameka 15 ono omukwasiwe owa bbiya omukwasiwe ow'ensawo gwe bayita Amina eyesimbawo gyembeera eyo wa NRM yafuna $1,000,000 ameka kati fenga tugamba fe abali stakeholder mu kutegeka endongo lwaki tetufuna ssente lwaki tetufuna ku ssente ng'abantu abakoze ki twafuna $5,000,000 n'obukadde 6 ng'okusooka basooka ne bafulumyayo $1,000,000,000 $1,000,000,000 batematema buli muntu nga tosobola kuwulirawo nkayana zino naye kati essaawa zino kubanga tewali muntu yafunye ku ssente tewali muntu gosobola gamba nti wafunye ku ssente okujjako okugamba nti oli yafunye $6,000,000 $5,000,000 kati awo twebuulize ntugamba bano abasajja tubaboole tubasosole babalunywa Abitex ande balamu fayiro yo yaliko ki efayiro gye twali tukoze kati ngaza omuntu nga tugamba twagala ku busente eno ate zino sente zetusaba zino si za NRM oba ya government eno stimulus fund the ministries ezakosebwa mu ndongo nga tugamba waliwo ministries ezaawa zitwakamala omwaka gumu nga tetukola akasente ke batuwadde ogamba nti abasajja abakulu abo abasiraamu ab'enkofiira ogamba nti batute ssente ezo nga ffene tubonaabona kitegeeza baba balimba mbajja esente mmeka okutwalira mu ezaali mmeka ezafulumizibwa ssente zafuluma obuwumbi 5 n'obukadde 6 ku buwumbi 5 n'obukadde 6 bwatwalibwako abantu ba Lubatu kati wowulira nti Luba yafunye $6,000,000 omuntu ogu omo wotunuulira oyo ande yafuna $1,000,000 kakati $1,000,000 ande omusajja omumpi oyo n'ateekamu obufayiro obutonotono n'agamba gwe weyite gundi gwe weyite jindi n'ateekamu obufayiro obw'$10,000 kati ne tuwunzika nga anda sina musajja akasajja akampi ako kabye ssente zaffe naye nkukakasa ande osaaga zino tojja zima zambiro ssente zaffe ojja kuziriita era akakiiko ketuva okulonda wano ke kakiiko ketusobola okutuuma ka rescue awamane kagenda kukwata akasente kaffe katukomyewo abasajja abampi abo abasajja ab'enkofiira bakomyewo ssente zaffe ani ow'enkofiira kugamba Abitex enkofiira emyufu eyo eraga revolution eraga mirembe kukomyawo obuyinza na kwogera mazima naye kati enkofiira emyufu eyo watugamba nti naye yekubanye nabba ssente kati ate mukubbo okw'omusajja ow'enkofiira oyo Abitex yakoze bw'ati yazze n'abagamba kati ndeeseyo fayiro zino bapromota kibagamba banene abaatwala ssente zamu balamu ande ate banaye ande bajjo balunywa bajjo balunywa abantu bali 10 akakiiko k'abantu abo konna ke kabye ssente wentunuulira n'omusajja ono mutabanyi wakiweewo omumanyi abo kati twabalona tubeesiga tubateeka ku kakiiko wetubateeka ku kakiiko ye yafunye $1,000,000 ekyo 9 kale olaba lubabu wano talabise promota tamale essaawa eno bwe twogerera meeting gye mumaliriza resolution eri etya revolution gye tuva okulonda
tuva kulonda akakiiko kaffe akeetengeredde ke tusobola okuwulizaganya nti bannanga akasente kaffe kakomyewa. Bw'oba tozifunye ogenda kukola ki? Bwemba sizifunye anti kweko okugamba nti ngenda kukola nga bwe kisoboka ku miliyoni z'olukaaga nsobole okutuuka ku musajja ow'enkofiira ng'oba ali ku Abitex era mugambe nti bw'oba oli wano ku BBS ng'oyogera ku nsonga za Bapromter beera mwegendereza kubanga ojja kusiŋŋanayo omusajja omu kati nganze nkulumbe nkugambe by'oyogera olimba. Ogenda mukola ki? Bwekakkana ekyo kyange kiri muttu kubanga we naakyogera ajja kujja n'obusajja bwe bwejambiya bwe yawa ssente za fayiro bwe yamenyera fayiro z'ekikumi ekyo kati wanayimirira ku BBS bonna abali ku kakiiko simanyi balunywa simanyi Abitex simanyi balamu we mubeera ku interviews mwegendereze nja balumbako ngamba woninga. Tumaliriza tetukuzaako omukono omulala. Temunzako omukono mulala nagenda okuzizaako nga ngenze live nga numbye obusajja obwo akasajja akampi ka ande omusajja ow'enkofiira Abitex obubbi obwo balamu omusajja tokuta ssente naye oba simanyi oba onoogera nazo naye ku zino genda buno obaka kambuweereze balamu genda obeza NRM genda obeza ez'emyoga weegate ku kasolo obeza emyoga genda obeza ababodaboda naye zino ez'Abapromter ojja zisesema z'Abapromter tamale. Jangu muzeeyi. Okay, tukyagenda mu maaso ku nsonga zino ezitabudde abantu bano abakulu. Akasente kafuuse akasente. Ekyebuuzibwa ani ali mu ssente zino? Bw'otunula obukadde biliyoni 5 n'obukadde 600 ze zibatabula biliyoni 5 n'obukadde 600 ze zitabula Bapromter zetutabula bampita Ntege Kalimu nyina kampuni bagita Kalizi Promotion tewali atagimanyi ze nkubye endongo sente zazo zonna zifiridde mu ndongo empitivu zesoba nakugamba ensi yonna emanyi Uganda yonna boda ku boda. Obuzibu budde ku ki? Abasajja betwalonda batuyisizaamu nnyamaasa ate ne batubba. Abasajja sente bazituwa be bavumaganyiza ne gavumenti eriko batuwa sente zaffe nga Bapromter nga tuli batusiba tetukola naye sente olwazijjayo batuyita mu meeting nga bw'olabiwa ne tukola buli kimu ekyetagisa eggulu ne tugenda wani tugenda bwe bazibawadde ne zikka ku akawunti zaabwe ne batandika zeegabanya bamu 600 bamuwulira meka n'abatamanyiddwa nabo ne bafuna sente ffe tuli wano tuzinoonya batugate tezinnatuuka. Tofute wafuna wadde 10 wa fayiro yange nagiwa afande Lubowa. Afande Lubowa musirikale bamuteekawo afande Kanja yamusaawo fayiro yange bwe yagitwala nengenda mu office olw'olunaku lwakutaano nenjimutwalira nga tetunnalunda kibiina kya NPA nenjimutwalira bwe yagimutwalira nambuuza amanya nambuuza mutegesi wa ndongo nti ye kibiina mwalonda bakulu kyabali bakulembedde mukuumuso beeronda si ffe twabalonda bwe twatuuka eyo afande Kayanja ye n'alonda ate abagenda okugaba ssente si ffe twabalonda. Bani bemugamba abalya ssente zammwe? Balamu okuva ku balamu akakiiko balunywa Promota Abitex kwegamba bonna bali kakiiko ani ono w'ettaka ono atamanyi na Promota bategeka ekivulu kimu mu mwaka batugamba waliyo endala ezijja sente tezimala naye atabala bazifuna dda ffe tuliwo obulimu bwabwe buli ku ki ekisinga balumamu ekisinga okutuluma singa ffe bakwata miliyoni oba 5 ne bagatuwa abalala abaana abato ne babawo miliyoni 10 naye n'owulira batwala miliyoni 5 bimeka akawunti ezaffe enkalu tetulaba sente bantu bonna bali wano kati bazigabira baki ekiddako tubadde mu lukiiko wano tulonza abagenda otunwanirira tewali nga buli kino buli omu alina endowooza ye omulala ayoza kumusanga mu kkubo kumukwata ttaayo olw'obulumi bw'abantu nange nyina endowooza ng'eyange naye tujja kutuula tulabe ki ekigenda mu maaso. Bubaka ki bw'oweereza abatulaba essaawa eno? Bannaye abatulaba essaawa zino abatulaba ku TV oba ku maleedi abatuulira tulina obulumi bw'amaanyi okubeera nga gavumenti yatuwa ssente zaffe ne zitatutuukako. Salimu Sale yatuwa ssente ne pulezidenti gavumenti tetwaziraba kati batugamba twazifuna. Bafulumya lisiti mwafuna ssente? Batufulumya lisiti twafuna ssente ate ku akawunti nkalu. Ekyokukola butuufu tetunnakimanya ne tukyakiyiiya. Bwe kiba nti tuli ku lisiti kwemuli ate kati mwafuna ssente kijja kitya? Tetukimanyi naffe kati kyekintu ekituleese wano. Kati ekyandibadde kikolebwa kiri kiki? Ku lisiti mubeerako ssente yadde bazifuna babajje ku lisiti? Bangi? Babajje ku lisiti yadde ssente temwazifuna? Ekibaluma kubeera ku lisiti nga temwafuna ssente? Okutwagala ssente obadde kimusajja gwe. Kakati ate bwetujja ku lisiti si y'ensonga, lisiti yakufuna twagala ssente.
twagala se alino zali naye ziva mu government ya President Museveni nembera nga sinafuna waddenze Kalimu ani atamanyi wano mu Uganda oli musajja wa maana ali musajja kampuni yange ani atagimanyi mu ndogo abasajja nga wikusiza mu nyamaaso abasajja abo naye essente omuntu zaalya nga zikabirirwa abantu nze kale nyinza okubanga nyinawo naye otunuulira abaana waliwo abantu ababagoba mu mayumba bakola ki naye nze ate nnuma okubeera nga ffe bazituwa kakati nze tunagenda mu bakatale mwe tugenda ozifunira ffe ezaffe nga bapromota tetufunye nga tuli bapromota ffe tugenda kufunirawo kale tweyanziza naffe ssebo kirawo ono mukodo tandikirawo ono Sebanga mukodo tagaba sente naye ku luno ali wano alwanira sente kye zibalwanya Sebanga siri mukodo ekyo nkisaza mu linnya lya Yesu because nkoze n'abamawulire ebbanga nkoze ne ba presenter ne ba artist anti wulira nkoze ne ba artist buli kyenine ewaka ewange buli lwenkitunulako ndaba nga kivuddemu mmwe abantu bange so tugabalira wakati owaye sente kye zibalwanya vambyo okulwana ezigenda obatisa tugenda kufa toza kubanga essuubi lyobadde olina okumala omwaka gumu n'ekitundu tugenda mu myaka ebiri olya zaali linnyeemu eggere abakwagaliza kufa kubanga abaganda bagamba omuntu akola ekibi akwerabiza Katonda kyane bate kiri mu Bayibuli ky'Abaganda buli wonkola ekibi onneerabiza Katonda lwaki ojja kundogesa ojja kundeetera obutemu nze kennyini nja kwekolako obutemu abantu beetuga abantu beetawula mu muvubuka owa booda eyeeyokya banji nnyo nolaba omuntu nga ayabikidde omutima mu motoka mujjamu because gwe divo omuntu nga wasinga ennyumba yo ekyapa n'otwata kadi y'emmotoka n'ogisa mu banka ne weewola ku bantu ab'enjawulo ne weewola nga ku muganda oluni n'akuwa miliyoni 3 kibayita okutegeka ekivulu si kyekintu ekiri simple okutegeka ekivulu bizinesi nga olaba bizinesi endala oteekamu sente ate sente omutegesi w'ebivulu waba wabi nnyo oteekamu sente mugenda zijja mu lunaku olu ofundako n'omulimi nti alima ennyanya n'akungulayo emirundi emeka naye enkuba weetonyera wonna kiba kikoze eki embeera wejjira wonna bakwekalakaasa nga wadde otegesa ekivulu kiba kikoze eki so ekisinga okunnuma sente ezo abazibbye batumanyi ate era be batutegeka ababbye sente zaffe ate abantu abo ffe twabeesiga kyekituluma ennyo kubanga basajja bagagga wandibaloga nti twesiga omuntu omwavu siina sente ze nafunye wadde olwataano singa sikaana nagiteekayo ku lisiti kwendi batuuka eri ne batuggyako mpozi kali balina ze bazzemu ne batuyita ne balugamba muleeta akawunti zammwe ne fayiro ezitukanya ze ziri ezasooka ze twasooka okuwaayo sente ezo zaali zituweereddwa abantu abaali bategese ebivulu mwesimanyi lwaki muzitematema mu nti z'abapromota ziri nti abaali bategese ebivulu ne bakola loosi nti eziba bwe zityo eno compensate lwaki ogiyita ziri ezokugamba nti tubawaddeyo kirala kati ng'ezaba artist si ze zino kino njala tukikyuse simanyi bakiyita mu luzungu twategeka ebivulu batuddiza sente zaffe ezo ezaayonooneka nga tutegese abantu abatulaba okubajjukiza ennyo ze sente ezaali ebivulu byetutegese mu Easter Festival ey'omwaka ogukoze eki covid nga yakatandika ebivulu ebyo gavumenti byeyakola ki beyasazaamu era sente ezo zajja bwali obuwumbi 6 mu obukadde 8 ne basooka ne bawaayo abaana abaali mu mbeera embi akawumbi kamu mu obukadde bimeka kyokka era abasajja abo baazibba era be bamu kati zeezino ne basigalayo obukadde 5 mu obukadde 6 kyekinnuma ennyo senga Sebanga ebintu byange bigenda kutwalibwa abantu bange bagenda tumaliriza ku bukadde ku zino ezafulumye ku bukadde ku biliyoni 5 n'obukadde 45 obukadde obuwumbi 5 n'obukadde 6 esebo temwafunyeko wadde olwataano kyekituluma balamu abitex balunywa ande invents bajjo luba keti bebalidde sente zaffe tweyanze nali nateeka ku Georgina Good Friday neteka Easter Sunday ekavumba ne Easter Monday kavumba tweyanze Sebanga